Naffe Tuggussa Enssonga. Buli mwezi nze maama nfuna emitwalo abiri okuva eri omwana wange. Prosa afuna emitwalo buli mwezi. Na bw'aba agimpa buli mwezi oba oli awo mu kuba nti nze ngamba tagimpa neegomba okuba nti ne bwe giba 10 buli mwezi waakiri agiwenga omuntu oyo agintuuseeko. Ng'agamba mulamu Isima njagala bwenkanya. N'agamba ngenda kukola ekintu Karimu ngenda mukola ekintu nga mpitta mu maama we. Oli kyeyava asituka n'amugamba ogambye eki? Maama wange ono mulwadde gwe yagala okuteeka mu nsonga zammwe. N'amugamba mulamu tonneepankirako ngenda kukuba. N'ekyalo kino kyonna kyanaamirire. N'amugamba Pulose ng'okubanze. Ate bajja kufa bubi. SB4 mwami wange yali mulungi ng'era amanyi abaana be era ng'ayagala nnyo abaana. Naye embeera yonna yava Namasuba ate watali kyeweesigamyeko nti oba kino. Karimu okuva lwe yalinnya n'agenda ebweru batandika okunjigganya era ensobi eno teri ku Karimu eri ku bo bennyini. Bamuteekamu ekitiibwa nali nasirika. Karimu talina buzibu yadde. Naye ogwo omuddagala gwe babeera nga bakola abaana bange babonyebonye SB4 era omuntu abeera yonna nenyambuno mbu sisobola kulabirira baana oba sisobola baweerera nkola kyensobola. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya agangeze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro-Canadian Inc. balese omusomo ogusookedde ddala. Guno bakutumye the first International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario. Wali ku 237 Sackville Street. Mwenna mbakowoola nga mbategeeza. Mweba international exhibitors mugenda kusasula $550 eza US. Ate mweba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mwabali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gwa kabinyo ate nga gw'amaanyi. Mujje mwewandiise mulinda ki? Takutuseko live awoku Hockey Ground Serukoko mu live worship concert tusinze obwengula bubikuke ng'abolekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'E11 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza ey'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nazara, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituusibwako Singa okwagala ku Nazara wange awaayiriza ate waaba ayogera ekintu tamanya kyenjogedde kyekituufu ekyokumujjanjaba obulwadde kyakibagambyeko nti mu byampisizaamu byonna nasobola okumutwala mu ddwaliro bwe bulamu bwalina kati kyakyogedde. Naye ffe kyatugambye nti ne pressure gyalina essaawa zino yava ku ggwe. Tetuluma mu bigambo byetwogera. Naliyogedde ekigambo naye kankyerekere yabijja nti wafuna omusawo. Bannange maama wange mubi nnyo oyo gye yakoma maama gye wakoma okuba omulungi gy'okomye okuba omubi kubanga buli mukamwana omukaabizza. Naye olw'okuba batudde we bali ne Karimu gwe yafuna Mariamu tawezezza emyaka 2 nga talinnya mu kikajjaawo. Nsobola okuba ne Nazara wange ng'ali awo mu kikajjo nga ndi wano ku Kampala ne mala emyaka 2 jjajja w'abaana bange nga sigenze mulabako. Abaana tebaali twasuze enjala eggulo
nga kiki nga tetulina ssente ate ekyo nga kibeera kibi twasuze enjala kyova olaba nga nnina okwefuga ennyo era mbadde ntunuulira amawulire awo bwe ngasomye ne bagamba nti woba onaalwala omutima kikuleetera okuba bweti ne bwoti ngenze bugenzi awo emmanju abawala bwe basula neneebakamu teri kisinga kunuma SB4 nga musajja wange yagenda okutukolerera ng'omwezi guggwako n'atatuwa yadde $5,000 abasajja badibya abakazi naye n'amanya nti mukazi wange ow'egindi kamuwenga y'akawunga namwegayira ne mugawa akirigulanga akawunga bakantuuseeko wembeera kakati nno tuli mu kitundu kyaffe kya kusatu nga tubasuubiza tuvuddeyo eri wa Nazara twagala tugenda kuddamu tunoonye ku process bye tujjeeyo gwazagoberera emboozi eno ndowooza obiwulidde bulungi so tuzze okulaba nga tubigattagadda tulabe eddala kituufu kyekiruwa omutuufu yani programu eno naga nti tosooka ssala musango tosalira muntu yenna yenna musango andi ffe nga bamawulire ffe nga ffe tetulina sayidi gye tuliko era nyongero kikujjukiza nti ffe tetulina ku sayidi yo yadde ya Nazara yadde ya Kalimu naye twagala kumanya kituufu kyekiruwa otugambye wasuze enjala abaana nga tebalina yadde n'ekyokulya tetulina yadde wagezezzaako okubira ku mukulu ani Kalimu yambulokinga Kalimu takyampa budde tamanyi bulumi bwempitamu enasirika neŋŋamba osanga luli kya n'akomawo n'ategeera obubi bwange yakubulokinga nga maze kulaba sitole gye twakola oba yali yakubulokinga dda yali amaze okumbulokinga anyway bingi bye tujjeeyo eri naye waliwo esimu gye nkukubiddekokko ebisinga ndowooza obiwuliddeko batugambye emboozi gye yonna ya bulimba era nti wali otulimba ekisooka Kalimu alabirira abaana buli mwezi akuwa $40,000 ekyamiina bw'aba agimpa buli mwezi oba oli awo mu kuba nti nze ŋŋamba tagimpa neegomba okuba nti ne bwe giba 10 buli mwezi waakiri agiwenga omuntu oyo agintuuseeko kyensobola okugamba nti ekyamiina kitegeeza n'okuba nti twasuze enjala tuba tuddiddwamu nti tunaafuna kawunga bino Kalimu ye tetunayogera naye naye bino bye tubyogedde ne Nazara wo oba mama wa Kalimu bingi nnyo byatugambye okuya ddala ndowooza nga mwakefuna ne Kalimu tudde ku nsonga y'omwana tuba tutandikira omwana gwe baatwala atupakasizza nti omwana oyo nabo tebamuwuliza kuba mu contract gye basayininga buli luvannyuma lya myaka 3 abaana abo balina okudda ne babalabako naye ye atupakasizza nti ebifaananyi mu ssimu y'omwo mwebirimbu era obamanyi omwana omanyi omwana kikyaliko mwebiryani abimpa nga ne message mulamu wange ze yagambye nti sibatiisatiisa sijja kubawangula nagikuweereza singa babadde babimpanga era bambuulira ali bw'ati n'alibadde nzijanga nnoonya siri mulalu kutuuka ku ekyo gw'ogamba nti okuva omwana we yagenda alina emyaka ng'emeka yagenda wa myaka 6 toddangamu yadde okukola ekifaananyi kye emabegako myaka giringa 7 emabega era nabuuza nti bannange nabuuza na musajja omwana omuwuliza naŋŋamba abaana gye bali nampeereza obufaananyi bwe bwakoma naye kati tuddangamu kulaba siddangamu kulaba ku kifaananyi kati yebaze wambulokingira mulamu wange ali South Africa naga sibatiisatiisa abawaka nga baga tebaagala kundabako bw'osuubira mba nkijjeewa nga saalaba yadde na ku lupapula lwasayiningibwa ng'omwana agenda era mulamu wange namuweereza message ne mugaa mulamu kati bw'aba omwana gy'ali mumpeerezeeko ku bifaananyi bye mpaako kopi z'empapula kwe baasayininga nguma omutima eyo message teyagiddamu wabula yaŋŋambye okuzza abaana bukadde 25
bwe mbambulina era ne muddamu nga mmubuuza singa bulabika nga nfunye abayambi n'afuna omukisa ogutegeera omwana wange nti gyali nayo teyagiddamu. Kati nnyo nze afuta kukolako mboozi Kalimu yamperezaako obubaka. Mukumpereza obubaka yaŋŋamba omwana gw'obanja omwana gyali n'ebifaananyi ne bimpeebwa. Mbikulageko? Bindageeko. Ogwali eyo tetugenda kulaga ebifaananyi by'abaana bano oba by'omwana. Omwana ye abaana tusobola tubajjemu bino bya bazadde era nsaba gwe yeesunze okulaba omwana gwe tuli mu kunoonya togenda sobola kumulaba. Yaŋŋambye nti yaŋŋamba omwana gyali era naawe okimanyi bulungi nti omwana gyali yampere nina bifaanano byali bingi bingi. Bansokere kiwa kwaba kulira gwamanyiko banyongere ndabe kubona kuliko gwamanyiko soko nyongere ku birala ate kino kuliko gwamanyiko nyongera neera abaana omwana wo tokyamanyi waafaanana waje abaana wo tokyamanyi waafaanana omwana wo myaka 10 mingi ate wamu tomumanyi wakiriko oba ekyokubiri kiri nsobola okuteebereza. gwowo yali afaanana atya yali yenkana atya yagendera kati omwana okumugja waawaka nakugamba yali agenda mu myaka 6. ate wano kulako gwamanyi kati wano mbalabi Kimu ne Kuraishi wano mbalabi uno oyo kati nno oyo gwolaba oyo gwogamba kati yono wano bwekiba kituufu nga tobirina tebirina yoyo wano omunene yoyo mwana bwato weyenkana fesi era ogitegeera so omwana gyali mulamu naye mukuba nti mulamu batugambye nti nno mukusaininga contract gye mwasayini nga byali mu mateeka byali mu baluwa wakitegeerako nga batwala omwana mu kujja omwana awaka nze nga bwe nagamba ngenda okudda nga taliiwo mbagamba kaŋŋendeko gyali banga atogenda mulamu wo kaagende simanyi oba omusanzeeyo oyo atalina magezi eyannangidde mbu ye atandise okutikkiza abaana abaana batandise okubatikkira mbunze abange bannemeredde era namuzeemu nga mugasinga namanya nti ŋŋenda kuzaala abaana mbeeweererere n'alibadde nnoonyaako omusajja omulala kuba abasobola okuweerera gye bali ne mugandooza ye yeetegeka ng'azaala ababe nti yanaabaweerera ebigambo bye namuzeemu so ebyaliwo ng'omwana ono atwalibwa byayita mu mateeka balooya baaliwo contract weziri ba contract oba empapula zonna mu mpapula ezo nti wali mu lukwo olwo era baakubika ne bagamba nti maama w'abaana bano yafa. Si maama wa muzaala. Maama we yasayininga. Maama wa muzaala ye yasayininga n'ateekako ekinkumi ne mu kkooti gye biri ffe tetwakola bintu bya kibbi.
Ekitegeeza process eno ey'okutwala omwana yali agimanyiko process agimanyiko yebika era process mufu ali mu ntaana era maama we ye yabatwala ku ntaana n'abagamba nti omwana wange namuziika awo era process n'aŋŋamba kangende ndabe ba chairman tebalemesa ensonga. Nawe obadde mbu okimanyiiko era mbu okimanyiiko? Nze sikimanyiiko ekyokumbika ate ne bwe kibanga kale bambika bwe baba bambika kitegeeza nti eddembe ly'okutegeera ebimufaako lyakomaawo. So kati nkumalirayo maama wo yennyini n'asayininga ng'omwana atwalibwa era nti omwana yatwalibwa mu mateeka. Ani eyaliwo nga basayininga? Bandagiridde ekyalo mwalimu bwe bakyalo ki ngamba kuba sisuubira nti maama wange bw'aba yasayininga baasituka ne bamutwalira empapula. Kyalo kyo maama wo gye yali abeera obazi aliwo ekyalo kye baŋŋambye mbu ne kyamwani buli kimu babimanyi era nabo tuyinza okugendayo okukakasa ekituufu. So byebyo naye mbw abaana buli oluvannyuma myaka 3 bali supposed okuba nga bakomawo. Obwo ogwasooka mbu baakukubira nga bakomyewo okubalabako tewaliiwo, n'ogwokubiri tewaliiwo. Kati awo mpozi mwe naffe kyotugamba naye nga byebyo tujjeeyo. Mukulike eyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Bakuwaddeko ku kopi ezo nga Tuggussa Enssonga okwasayiningibwa era ani eyabirimu oba babyogedde bwogezi bwe batyo ne tusigala nga tuli mu bbanga ng'era sitegedde nina kumanya nti omwana gyali. Kuba bo bwe baba bafuna ebifaananyi kitegeeza we babijja nsobola okutuulawo ne baweereza ebifaananyi ebyo nga mbirabako. Era basayiningira wa? Kyetugenda okukola lwaki ffe tetubisabye akaseera ako batugambye nti wasituka lumu n'ogendayo okko n'abantu ab'enjawulo obugazi emirundi mingi era waliwo ne bagendayo ne balooya ne muttaanya ensonga naye era ndoza nekitatambula bulungi. Ffe kyetugenda okukola wonaba nga okkiriza tujja situka nga nawe kwoli tugendeyo ensonga ezo tuzituulemu maama waali awo naawe nga wooli bakubuulire ekituufu olaba otya. Kuba kati wonoobeera ng'eno nga tuwanyisiganya buvanyisiganya bigambo nti ate ono alina ebifaananyi ate sibirina ate maama we yasayininga ate maama si yasayininga bamutwala ategedde ate sinze nategeera naye tubeera wali eri bwennyini. So okikkiriza okukwenda omusisinkana? Nkikkiriza era mweyo ensonga mbadde nsaba ojja kunjogererako ne Karimu nga bwe yakunoonyeza atunoonyezeeyo ka transport akakuwe tugende ffenna ne bali abaana nabo nga weebali benzaala nabo bategeere ebifa ku muganda waabwe. Tomanya buyinza okukyenkya ku nkya nze nenva mu nsi babeerewo nga bawulira. So kakati gwe ekituufu kyeki omwana ono oyagala kumuwuliza kumulaba oba kumukuwobeere naye? Njagala kuwuliza mwana wange kumanya nti gyali okitegeera ategeere nti gyendi oba ategeere nti waliyo baganda be kubanga abaali badde bantuusa ku mwana wange asookerwako yali badde Nazara wange yalemererwa okutegeera ekiddako nendowooza oba akaddiye mulamu wange ali e Dubai South Africa ebigambo bye yayogedde wabiwulidde. Mulamu wange omukazi agamba yatandise okutikkiza abaana baatikkira ebyange nze mmanyi. Kati omwana gwazaala bw'awulira ekyo nti maama waffe ayogedde ekyo omwana wa Nakyesa alinoonya owange oba owange ye alinoonya ssengaawe. SB4 ebbanga lino lyonna ngezezzaako okuteekawo enkolagana wakati wange n'abo abantu nga ngezaako okugamba Nazara wange oluwonko lubi
mumanye embeera wa ng'oli ne bwajja n'ababuuza oyo omukazi abeera mukazi goki waliwo amanyiyo naye buli lwe najja nga wano ntalo naye bakubuuliddeko mulamu wange bwe yali ankubye ebyo byo babyerekedde babitubuulidde mwali mu kisenge n'omuyita mwogere ku nsonga bazi obufumbo baki mbu n'omugamba twogere ku nsonga z'obufumbo obwanira eza family oba mbu n'omugamba nti ogenda kukola mama waabwe ekintu era mbwe mwatabukira ng'ate gwe kenyini oyagala kuba oli mulamu wo ate bajja kufa bubi Gonyama ogenda kwattira ki? Nzeka kunyenyera ku bizibu byange. Natunda ettaka lya maama. Abenganda bonna bankyawa nga mmanyi ngenda bweru. Naye ne bansiba. Watamanyi wano e Uganda waliwo emirimu. Watamanyi wattumo job agencies natete. Bagaba emirimu. Nsobola ofuna w'omulimu. Kugambye baagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kati nange ogenda kuntu. Jakutwale kati. Ngeze. Uganda Kumo Job Agency Limited Bela Kabaka Inaba Nambemu Kufuli Abana Uganda emirimu Wamona mwabagala abakozi Basange bakampala na tete Kuma Kairodi Tutende ya bintu Hukumunye bisinga wo Tukumunye kunuti musanvu satu Musanvu Tinana mukaga Kumine musanvu Nikunuti musanvu tano musanvu Ana mubiri Kumine mu Noti mukaga Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Nkubuulira kuba tebalina bwongo musajja mukulu nga bw'omulabye yadda kubaze ali awo ewaka wagamba nteeka abaana olabyewo balina ebisenge bibiri ebisulwamu n'eddiiro no bagambye bano bo ekyokuba kujjako tebakirowoozanga nako era mbu abaana bo bakwagala obeere nabo mbu gwe wakitaddewo mbu baagala bakujjako bo tebanayagalako yadde okujjako abaana ebyokuba muweereza bamulabeko mu luwummula amalaba we mujja wange abatwale ku ssomero byabikugambye akyeganya agambye tawangako kuba mujja obaana era mbu yabanoonyeza essomero kalimu yaweereza ssente ne bagula ne bagenda ku ssomero ne bagula buli kimu school requirements nga bakozesa oba yali ndowooza mulamu oyo nga ndiruddawo olwoze nga toliiwo naye kino gwa kitaddewo buteesi bo mujja butakwata ku baana batwala ku ssomero wallahi billahi tallah ntya Allah ne laddu ne bwenkubira wano abaana Kalimu yakola bwati tuulira bulungi yakwata ssente naziweereza mukyala nga abamidde mumba n'akatijjuka mu bwaziweereza mukyala we nankubira essimu nangamba gamba Akiramu mutabani w'oyo mukulu agende ku kasozi asabira abaana ekifo nasituka Akiramu omukyala yagenda ng'atutte ssente ng'oli omwami tayagala ziyite mu mikono ki mirala taweerera baana bino byali byakuva wano kugenda wa akakadde kenkugambye ke yatoola ng'agambye maama essomero liwali lya bagagga n'agamba abaana bange bagende basomera awo okitegeera
Mama wabwe n'agaana. Abaana be bennyini be baayogera nti maama atusomeseza mu kigalaji. Tesomero somera muri akigalaji. Kati baagala nze nkole ndi. Kalimu muteekemu omuguu wa mwana muto. Kumu wano waliwo gwayinza okuteekamu omuguu nga maama we yagukuteekamu. Watusobola. Era mbu wajja kiro ssaawa 5 n'obukambwe obungi ng'ononye baana bo era abaana bo ne babakuwa. SB4 mujja wange yatwala abaana ku ssomero. Era nze kennyini n'ensituka ne ngenda ku ssomero lye yabatwalako oluvannyuma nga yatuukayo n'abagamba n'okubagamba kirasi ze baba babateekamu ng'obaana bamuweereza kulya lunaku Desemba. Mu January nga gwako wogambira nti kati ekiseera kituuse nno n'abaana nalaba bifaananyi. Bw'obeerayo omuzadde ng'olyayo ng'otegeera nga wakeera ku makya n'olumwa ng'ozaala, omusajja nga wakeera ku makya n'osaba Katonda akuwa omwana, Nazaala wange ampisizza mu bulumi. Nazaala wange ampisizza mu bulumi, nali nagaano okubaako ekintu kyonna kyonna kye njogera ku famire eyo naye nnyigiriziddwa. Nenkuweereza abaana bange bakulabeko n'obawa mujja wange nalaba bifaananyi. Bisabe Karimu abikuwe. Ate kankubulire SB4 Karimu wakati we alinawo ekintu nga bakimuteekamu. Nazaala wange yamugamba weesonyiwa omukazi yafuna omusajja omusawo Omuganda bajja kukutta. N'amugamba olukalala lw'ebigambo nga nnonyeeyo abaana. Karimu n'ampeereza ebintu ebyo. Kati ate be bamu be bamugamba omukazi akyakwagala. Oba olaba oluwunkaawo. Bannange maama wange mubi nnyo oyo gye yakoma, maama gye wakoma okuba omulungi gy'okomye okuba omubi kubanga buli mukamwana omukaabizza. Naye olw'okuba batudde we bali, ne Karimu gwe yafuna Mariamu tawezezza emyaka 2 nga talinnya mu kikajjaawo. Nsobola okuba ne Nazaala wange ng'ali awo mu kikajjo nga ndi wano ku Kampala ne mmala emyaka 2 jjajja w'abaana bange nga sigenze mulabako. Ate kye twebuuza kati ye okuva okugamba nti wafuna omusawo Omuganda olowooza ye kyava. Saamanya gye yakijja. Omanyi omuntu okwogera ekigambo nga kipya mu matuugo nga tokiwulirangako. Saamanya gye yakijja omusawo ne waabeera nga gyali naye bwe kiba kyetaagisizza kutuuka tujja kutuuka. SB4 mwami wange yali mulungi ng'era amanyi abaana be era ng'ayagala nnyo abaana, naye embeera yonna yava Namasuba ate watali kye weesigamyeko nti oba kino. Fe mu bimpimpi bye tulonzeemu bye yetufunyeeyo mbwe mbeera mu kuba embi gwe wagisajjula kubeera ng'okubira Kalimu essimu ng'omugamba nti nze abasajja bankwana, nze simanya nafunye omusajja n'omuweereza ebifaananyi ng'olina bafande baawa. Ebyo tubireke n'okubireka kuba waliwo ebintu ebimu nga biswaza. Karimu nga muweereza ebifaananyi ku ki? Omuweereza obuyimba bw'omukwano nga mwekutte nabali. Ebyo naye bananyigamu ng'omusajja. Nanyigamu ng'omusajja Karimu ensonga yonna era Karimu gyali yadde embeera eno yonna weeri. Naye Karimu simusabira kubeera bubi bamuteekamu ekitima ekibi. Oyo omukazi n'atuuka okukola abaana bange ebikyamu, Nazaala wange abakolera omuddagala ngenda mubaseeka wali era naye bwe kinaaba kyetaagisizza nja mukulaga. Omwana nga buli lwatuuka ku ssomero tabitegeera. Ne ngenda ewa seeka n'agamba omwana baana bano bamukolera eddagala agendebwa ewa jjajjaawe. Nenkubira maama essimu ne mugamba maama toddamu kukola ddagala nti nno Shalima yeewuwe. Yanziramu nga ŋŋamba mbwa nze nayogeddeko bwogezi mbu tuyina edduwa abaana yali baleese mu dduwa ne mugaki ekibalwaza buli ttaamu. Era nenkubirako mulamu wange omu Madiina mwana wa Sezaala wange ne mubulira ne mugamba mulamu biri bwe buti nanga mulamu ng'olabye nanga naye ate lwaki maama akola ekintu ekyo. SB4 Karimu okuva lwe yalinnya n'agenda ebweru batandika okunjigganya era ensobi eno teri ku Karimu eri ku bo bennyini bamuteekamu ekitima nali nasirika. Karimu talina buzibu yadde naye ogwo omuddagala gwe babeera nga bakola abaana bange babonyebonye. SB4 era omuntu abeera yonna nenyambuno mbu sisobola kulabirira baana oba sisobola baweerera nkola kyensobola. Abaana balwala bambala buli lunaku balya
waliyo omuntu akugamba nakuganza omuntu okuwerera omwana wakiri amuliisa okuliisa si kwangu ntoba nfuba naye Karimu manyi bakuonoona bwonoonyi ensonga lwaki nagumiikiriza ne nga Karimu walidde Uganda alitegeera obulungi bwange n'obubi naye lwaki tubonaabona bwetutyo lwa Nazara wange. Karimu ye yava kuki okubulookinga nga gwe maama w'abaana be mwena abaana basatu? Entandikwa yonna olaba SB4 Karimu yali yakagenda yandeka n'olubuto. Nazara wange yangoba omwana tannatuula akyeganye ekyo ne bangoba ewaka byali bingi nnyo babaleetedde awo ebintu babigabyegabye. Nazara wange teyampaako yadde akantu n'akamu ne bakola ebintu ntunenzirayo ewaffe mu kyalo okiwulira. Taata wange ne maama wange baali weebali taata yatuwaako ne ssente ne tukola edduuka awo ku lw'ebusaabala ery'entebe era Karimu bwe yali agenda n'agamba entebe tuzigatte tojja sobola maduuka 2. Kakati Nazara wange n'ayagala okunzijjako ekyana tekinnatuuka kusoma kishalima njabba kuleetera era mulamu media oyo ye yaŋŋamugamba n'amugana naye maama toswala omukazi oyo yava wano ng'omwana we atuula butuuzi tanayiga kutuula osazeewo ojjeko pulosa abaana be n'amuga omuggyako baaki mulamu medi nanga akwata abaana b'otambula ogende mulamu era bwali kiro ebyo bye bakuba amasimu mbu Karimu agambye abaana babeere wano okiwulira nengenda nennonayo abaana bange nembatwala kyova olabanga bwe ennaku zino zonna nakudojinga nga njagala nsooke njogere ne mulamu media mbuulire ekisembayo abaana gye bali kuraishi gyali oba taliyo kati mulamu we yataddeemu ebyo ate yasindisa emmesegi nga tejja wange ng'oyo prosita batiisatiisa ku kyamwana okitegeera. Karimu bayonoona mwonone SB4 Karimu yali ayagala abaana be sisirabangako na muntu wano yali ayagala abaana be nga Karimu n'agamba kangende nnoonye ssente nkolerera abaana bange naye abaana ne batuukusula enjala gwe ng'oyimirireyo ng'ogamba prosita tegeera tasobola kukola sisobola kukola gwomanyi mbeerawo nti okufuna kyennyambala enviiri ogendako mu saaluni nange okwekolako saaviisi ng'omuntu emyaka 13. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nye noti oba noti 772 noti 9 nye 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Olowooza kyava kuki okutuuka okukubulookinga gwe mama w'abaana be musajja nga kweramu abaana basatu n'agamba kamubulookinge. Kankubuulire SB4 olunaku olumu nakubirako mukamulamu wange ne mugamba gamba Karimu munjogerereko naye omugamba atuweerezeeyo k'okulya
ne mugamba wakuwa sente otooleko yalina ekizibu kyenga omuntu yamuddamu Karimu ng'amugamba mwe mwennyini muyimirire Uganda ne mugamba Makuraisha ntambulira ku basawo agenda kunzita ate mmwe bamumwe mugamba nti muwa obuyambi bwe batyo tebamanyi gyensula tebamanyi gyembeera omusingi gwonna gwava Namasuba era wemba nenya Karimu abalala bazze bongerezaako bwongereza naye bwemba nenya Karimu munenya ndekamu Karimu tamperezangako na kigambo kigamba nti oba ngambye olina omusajja egindi oba olina omusajja egindi mba muwayiriza era bwe tubanga twogedde ebintu byaffe ng'ekyogera kikomyewo ne mwogera ebintu byammwe ne biggwa naye kiri kye baasigawo ekyo Nazara wange olwasembayo yaŋŋamba lwe nasembyeyo genda nze nkubuulire mama Kuraishi ky'olina okukola Karimu mugendere ku basawo asobole okulabirira abaana oyo Mariam yamulogaloga munansonyiwa okwogera ebintu ebyo kuba abantu bajja kunenya nga tebamanyi namuga maama kunjagala gye nali njagala mubaze naye njagala gye yali anjagala sirigendera Karimu ku musawo mbwakolera baana kubawa byetaagisa kuba yagenda akimanyi era ekyo kyo tekinva ku mimwa sirigenda ku musawo sirigenda wa seeka sirigenda wa pastor nti saba Karimu alabirira abaana ye yamukola ekyo yamanyi Katonda yali musasula n'omusajja wange bamusibira yebweru so omusajja wo twogera ku tata w'abaana bo omusajja wo Karimu gwenga gwokyamwagala kankubuulira SB4 Karimu ne bwa yali badde agamba nti nina bye nagumiikiriza Karimu adde nga ngamba aligamba oyo omukazi mbadde muwa sente azimbe aziridde n'abasajja oyo omukazi mbadde mukolera kino ne bwembeera nga sikyayagala kuddingana ne Karimu kuba naye ayinza okugamba sikyasobola kuddira mukazi oyo naye kiri kye yaleka asize nti twali bafumbo bwe nkuguza ekibanja nga tukolagana n'enkuwa endagaano bwe tukyawagana nga ne ku mulirano tujula kwetema nkujjako endagaano yo kati Karimu yagenda akoze endagaano kulabirira famire ye kutwagala nga bwe yali Karimu we twabanga tetunalya nga tatereera nga tasobola tereera kati nze kiri tosobola kinzijjamu okujjako ng'akomyewo e Uganda ne mulabako anti gwenga gwe mutima okyamwagala yadde gwogamba yawasa omukyalo omulala ate Karimu ekyokufuna omusakyale Dubai nze nasanyuka na busanyu singa nakabitegeera nagamba yagenze mu bulamu bw'atamanyi okitegeera musajja obulamu bumubanja kyova olabanga nga bwe bakugambye nti ndi mukambwe sinoonyangako mukazi oyo so singa yali Uganda singa namunoonya dda ne twebalula bangambye balula tomanyira ddu twanti nali badde namunoonya ne kati simunoonya Karimu newe nfubulira nti ayina abakazi bameka taliiwo tali mu nsi ye simanyi kyayitamu okitegeera gwokyamwagala Karimu simuyinaako buzibu newe tuba tetuddiŋŋanye kufumbiriganwa wabula kyenjagala enkolagana ya taata ne maama Karimu ajjukire gye twava abaana baffe lwaki beewalana lwaki ewa Nazara wange mba nti okgendayo musingi kigwemba mbasimidde anyway kyetugenda okukola nga okkiriza nti tusobola okugendayo wa Nazara tugende tumanye ddala ekituufu anti era tumanye kigenda kuggwa kitya okwerumaŋŋana bano abaana betwerumaŋŋana nga babiraba kiki kyebajjamu sometimes waliwo entalo nga abaana tebalina kuzimanya so tujja kugendako ewa Nazara tukipulaninge tugendeyo omanye ekituufu bwe ziba nsobiizo weetonde oba Nazara naye wabanga alira ensobi gye yakkola mutuule mumale ensonga zino kuba kuno kubanga nalisenga kweweebuula naye ate ge amagezi gwalina okukola bagenda kuko ne baloya bo baloya bagamba bati ate baloya baawa batugambye nagenda ne baganda bange ng'era tugenze twogere beegayirire Nazara ayogere ne mutabani wakkiriza aweerera abaana nga ndi nabo
Karimu tanzijjaako baana. Bo bagambye ekyokuggyako abaana tebakirowooza nga. Anti bw'ogamba nti nkuggyako abaana wemba sibakuggyeko sikuwa buyambi. Oba ontulugunya. Kikiri omusajja kye yagambye Prosi mumukomeredde emisumaali oyo omusajja gwe wawulidde. Karimu yagenda okugenda nga tumanyi omusajja oyo era zaagoberera. Ate talina sayidi era bw'aŋŋamba ne weguba musango ki ne wegaba nsonga z'amataka ne mugamba wano ntomedde wano bwe wati ne bwe wati bwaŋŋa nti eyo komawo. Ne bwe mba nnina kyendese ŋŋamba omuntu kinnonere. Naye Nazaala wange tambeererangako mulungi okuva abazero yagenda. Tugenda okukola okugera tu mu meeting mutuule mu nsonga zino. Naffe Kalimu tetunnafunako gundi nnene naye tugenda kunaba nga olunaku lwaleero twogerako naye atubuire ku sayidi ye atubuire kiki kyavaako ki okulaba nga ataakyuka. Tata w'abaana abasatu watuukira okukyuka abeerawo ensonga ennene. Andi tusaba nti wekiba nga kituufu gwe musobya tuleme okuwakanya ensobi zaffe. Oba oli awo omuntu yenna yenna ayagala ekirungi mu muntu alina okwetoowaza n'okwetonda. Olaba nga bakusalira omusango nga gwe musobya tekikujjako kwetondera mwami wo kola nga muddamu enkolagana. Nafunako era obubaka okuva ew'omukyala oyo gwegambye wekati omuyita Mariam. Yagambye ye mujje mu bintu byo era mujje mu bintu byammwe. Naani ne Kalimu tabangako mukazi we mukyala mbw alina mukyala mufumbo naye buuza kati singa bbaawe abiwulira bino bye mumuyingizaamu tulawe omunonera obufumbo yamwendako bwenzi simanyi ze nkugamba byenawulira ebyaŋŋambye wate nze sisala kigambo yeebale nnyo ye yagambye mujje mu bintu byammwe mujje mu bintu byo kuba ye mukyala mufumbo ye ne Kalimu bizinesi yebagatta era bakola bizinesi mukyala mufumbo kati nti singa bbaawe ate awulira bino byoyogera nti omugamba nti mukazi wa Kalimu womwononera obufumbo ogenda kufuna mungi obubaka bwo butuuse sobola omudizaayo ku bugambo bwo neyansiza nnyo mukyala Mariamu okubeera nti nno nti Kalimu muli ba bizinesi era mu byonna nenkwebaza okumbeererawo ng'okuweereza abaana bange wa Nazaala wange n'obasitula n'obatwala ku Kasozi Junior n'okubeera nti nno nti nasobola okugamba nti njogereraako naye nga muli ba bizinesi patana tuweeyo kawunga n'akatuweereza weebale nnyo weebalire ddala munnange n'okubeera nga n'ekifaananyi ky'omwana wo kyekiri ku profile picture ya Kalimu batusonyiwe munnange naye nze bakuŋŋambanga mukyala we n'abaana bange bakumanyi era ne bwe wajja n'ogamba omwana omuto nti omutwale mubeere mwenna Katonda n'ansaasira mu kubeera nti ndi mubi nga bwe boogera abaana nenzijja ne mbajjayo munnange naye kati engeri gy'oli bizinesi patana yogerako naye omugambe bizinesi nzikutambuliza eziwera abaana bo kambagulireyo kawunga n'akakyere nkabaweereze kimala ekyo tewali kirala bino gwe bijjamu nti oli mukyala we bannange sibifu tujje mu bintu byoggwe ebyaddala bayiza oba enewe tujja bimanya mpola mpola naye byonna tujja bimanya naye tugenda kuba nga tufubuka nga tunoonya ku Kalimu kyekitundu kyaffe ekiddako tumanye naye tusaba era nze sikoba kukikugamba toba kugamba ensobi okiba nga kituufu nga wawera nga ze ensobiizo kwetonda tekirimu sitaani etondera nekiggwa kuba bino byetugenda SB4 kwetondera ekirungi otegedde nti omwana gyali okwetondera Nazaala ate mwetondere ki ati mulina obukuubagana oyinza okuba nga gwoli mu nsobi baga nti wabeererako ewuwe nga Kalimu yakagenda mu ng'oli lubuto naye ng'ogenda n'obeera eyo n'okumawosa musanvu gwakyo bagenda okukubya nti ate oli mu kyalo kugamba nga totereerako wamu lubuto lwa mwana ki oyasooka kuraisha oyo kalunsambulira wabeerayo ewa Nazara Kalimu ng'amaze okugenda kuba Kalimu mu kugenda yakuleka n'olubuto kati nti wabeera olubuto nga totereera waka
ng'obeera mu kuzunga era mbu n'okuva ewaka mbu waddukawo wekka mumala okuzaala bajja bakunyiga omukyala yenna yenna azadde bamunyiga mwannyoko mulamu wo bwe yakunyiga mu n'okuba endulu nti akwokya mbu ne mukyankalana n'ova ewaka wekka nga tewali akugobye bitujjeeyo ebyo kyensinga okwagala ku nazaala wange awaayiriza ate waaba ayogera ekintu tamanya kyenjogedde kyekituufu ekyokumujjanjaba obulwadde kyakibagambyeko nti mu byampisizaamu byonna nasobola okumutwala mu ddwaliro bwe bulamu bwalina kati kyakyogedde naye ffe kyatugambye nti ne puresha gyalina essaawa zino yava ku ggwe tetuluma mu bigambo byetwogera naliyogedde ekigambo naye kankyerekere naye nazaala wange kababeere balirwana kababeere bantu abajja waka kababeere abali ebbali w'ekyalo nazaala wange nze nga nze tombeererangako mubi mpozi wakati awo aw'okubeera nti ogezaako okukola ebintu ntu okunzijjako omwana obungodiira n'okubeera nti oli maama wakeera ku makya n'ozaala omwana wo naye nga tosobola mugamba nti kola kino maama naawe walimenyeewo ebigambo bye wagamba Karimu nti nina omusajja omusawo omuganda tomanyi osanga Karimu ali eddamu n'agamba kale omuzadde tasobya naye maama nyamba okinkolere ogambe Karimu simulogangako siri muloga ate sirina musajja ebyo mwegambira nga tomusisinkanya katusuubire katusabe batugendayo olunaku olw'enkya leero tugenda kusobokola nga twogerako ne Karimu tulabe enkya batusobola okugenda ne tulaba ate maama ezo ensonga neziggwa ku SB4 Media Tuggussa Enssonga saidi ye mugiwulidde bitwajje ewa maama mubiwulidde ani mutuufu ali mukyamu ffe nga ffe tetumanyi mutuufu tetumanyi mukyamu wabula ggwe azagoberera emboozi eno kiki olaba ani mutuufu ani mukyamu ani musobya andi wabanga musobya yeetaga kuwabulwa waba maama tumuwabule waba prose naye tumuwabule limu ategeera ensobi ze sikusayira muntu musango sikukomentinga nga ate ovuma buvumi kyana eno tetuvumirako kubanga ne vidiyo zino abaana baziraba andi ekirala nti gwali eyo omuvubuka oba oli wabuwala oba mulenzi emboozi zino kiki gyogifunamu zino emboozi zino zituyigiriza sawa naina kisoba ku prose kiyinza okuba ku Karimu kiyinza okuba ku Nazaala naye gwe okifunyeemu otya oba ng'olaba emboozi eno nga nawe oli mu situation bwetyo ndowooza ke kaseera omanye engeri gy'olina okuwandulingamu kintu kyo kiggwa kitya prose ali wano ali mukazigo sawa ina asobola okusenguka wagenda n'abaana abo Karimu oba Nazaala nga mwagadde abaana bano mugenda kubajjawa tulabye abazadde bangi tulabye abaana bangi abatutuukira nga banoonya bakadde baabwe nga bagamba nti nze nakoma okulaba bakadde bange nga nina emyaka 5 kubanga nina emyaka 2 ndi mu myaka 4 twakakolera sitole ya Kasumba eyakazuula ekika kye naye tetuganya baana baffe betuzaala kubeera nga Kasumba musajja myaka 5 naye ng'onoonya famire yo nze kyembadde nteesa ensobi zibaawo yadde Karimu sinaba kwogerako ko naawe ensobi zibaawo prose ayinza okuba ali mu nsobi kale kisooka okuba nga kituufu wafuna omukyalo omulala naye onaasigala maama w'abaana bo Nazaala prose ayinza okuba ali mu nsobi ayinza okuba yakuvuma akuletedde ebirwadde bingi nnyo byakukoze naye era asigala nga ali maama w'abazzukulu bo kyona kyona kyekiri ekika ky'abaana bano ye mmwe tukirowoozeeko tetumanyi kituufu tetumanyi kikyamu naye tukirowoozeeko ekyo nze muzzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga n'olwobulango bano bwe tubuvaamu tujja kusisinkana mu kitundu kyaffe ate kyakuna
kya Karimu maaso awo tujja kuddayokko ne process wa Nazara tulabe gye biggwera. SB4 Media Tuggussa Enssonga. SB4 Media, yaffe Tuggussa Enssonga.